Mukama waffe yeebazibwe, nkwebaza nnyo olw'okujja ku channel yange eno. Neebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwo era nsuubira nti teri Katonda gw'aleeta ku channel eno nga talina kigendererwa. Buli Katonda ensulo gy'aba akutaddeko, gy'aba akuganyizza okutuukako, oliireko ebintu bye weetaaga mu mwoyo. Kiba kisa kya Katonda. Amiina. Kubanga nkakasa nti waliyo abantu bangi abapositinga ebintu eby'enjawulo. So gwe okubanga ozze ku channel eno n'oklikinga ku vidiyo eno, waliwo ensonga lwaki. Mukama yeebazibwe nnyo. Nze Miriam Jumba. Kakati olunaku lwa leero ngenda kwogera ku misingi foundation. Emisingi, omusingi gw'ekkanisa. Ennaku zino mbadde njogera nnyo ku kkanisa ne Uganda. Naye nga sinaba kugenda mu topiki gye ngenda okwogerako, nja kusabaayo webaba waliyo omuntu yenna abeera oba amanyi omuntu abeera mu bitundu eby'Emubende, Mityana, ng'ali kumpi ne ennyanja gye bayita Wamala, Lake Wamala, mbadde nkusaba wansi awo mu comments, nkwegayiridde mpeereza message, I'll get back to you. Nina ensonga gye njagala odisikasinga. Wiiki ewedde nina ekintu Mukama kye nsuubira nti yali akomyunikeetinga. Nalaba nga waliwo Lake Wamala, nalaba bye nalaba n'ensalawo nze ogenda okukola research. Era ebimu ku bye ntegeddewo nti Lake Wamala edda ennyo yali part of Lake Victoria. Lake Wamala coveringa square kilometers 205. Era eri very shallow nti teri deep, depth oba it's a shallow lake. Nti obu depth yaayo eri wakati wa mita 1.5 ne mita 4.5. Kakati kitegeeza eri very shallow, eri kungulu, tegenda nnyo buziba wansi. Kakati kitegeeza nti amazzi ganguwa okujjula singa wabeerawo enkuba ennyingi. Mu kulaba kye nalaba wiiki ewedde, nalaba eyantwala nasooka ne tuyita, yannambuza omuggo ogumu oguli okumpi oguyingira mu Lake Wamala. Kakati yagunambuza nga bwe nkugambya nti twali mu bbanga, kati saali ku ground wansi. Obudde bwali bwa ku makya. Kakati we yampisa natuuka ekiseera ku river course eyo nagezaako gigoberera, river omuggo ogwo nagezaako nnyo gugoberera. Naye ate natuuka ku section emu ng'erabika section eyo yakala. Kitegeeza maybe waliwo omusana we gwayaka ennyo. River eyo n'efuuka season nga tekyayiwa mazzi mangi mu Lake Wamala. Amiina. Kaakati bwe namala okulambula eyo river, kati ate n'antwala ne ntuula ku lubalama lw'ennyanja Wamala gye njogerako. Naliwo n'abantu abalala 2. Kaakati tuba tutudde, ndowooza enkuba yali etonye upstream wa river eyo w'omuggo ogwo. Amazzi ne gagenda gajja ku sipiidi, kwegamba gajjula omugga ne gubooga. Kati engeri gye gwali nti gwali guyiwa mu Lake Wamala. Lake Wamala jjukira eri shallow, like tekka nnyo wansi nga bwe nkunnyonnyodde. Kati olw'okuba ennyanja yali tesobola kumira mazzi mangi, amazzi ne ganjaala nga w'olaba flood. Gaayanjala ku lubalama awo wonna we twali. We nali ntudde mu ddakiika nga 5 ku 10 waali tewakyaliwo ttaka nga tolina ky'olaba ng'olabawo mazzi. Meaning ekyali kireeta amazzi kyali kiri ku sipiidi y'amaanyi. Era twaddukawo ne twewonya okufa. So mbadde nsaba woba omanyi omuntu abeera around Lake Wamala oba nga gw'obeerawo, nkwegayiridde mpeereza message. Just njagala kumanya what is really going on now, then nsobole okumonitoringa kiki ekigenda mu maaso. Amiina. Bw'oba weetaaga kiba kyetaagisa okulabula abantu, tujja kubalabula kuba tetwalyagadde bantu kufa olwa flooding, olw'omujjuzo. Kale
Kakati nga bwe ŋŋambye olwaleero ŋŋenda kwogera ku misingi. Amiina. Kati omusingi ffenna tugumanyi, njogera ku musingi gw'ennyumba. Omusingi ffenna tugumanyi, ndowooza seetaaga kugunnyonnyola. Naye mu bufunze omusingi ennyumba kasita bagizimba n'eggwa, omusingi oba tokyagulaba, naye tekitegeeza nti teguliiyo. Kitegeeza olaba ggwe ennyumba waggulu nga bagizimbye, naye kw'eba eyimiridde, kw'eba esimbye, ekiba kigiwaniridde kibeera wansi eri mu ttaka ky'otalaba. Era ennyumba bw'oba ozimba ennyumba nga ennyumba zino akasiisira, omusingi gw'akasiisira gwa njawulo nnyo ku musingi gwa bbangalo, gwa njawulo nnyo ku musingi gwa kalina. Omusingi gwa kalina gwa njawulo nnyo ku musingi gwa high rise. Ne matiriyo gye bakozesa, enkokoto gye bakozesa oba ebyuma bye bakozesa byawukana okusinziira ku bunene bw'ekizimbe n'obuzito bwakyo bwe kigenda okuwanirira. Kitegeeza nti omusingi gwonna we guba nga si munywevu, tolina ngeri gy'oyinza kuzimbako kintu kizitowa ne kinywerera. Embeera ekiseera kituuka omusingi ogwo ne gulemererwa okuwanirira bye gwetisse ne gugwamu. Ndowooza ekyo kitegeerekese, ffenna tukimanyi. By the way, ebigambo bye ŋŋenda okwogera ffenna tubimanyi. So just twejjukanya bwejjukanya. Amiina. Kakati ekisookera ddala okusinziira ku Bayibuli. Bayibuli point esooka, tofuulanga muntu yenna musingi gwa bulokozi bwo. Tofuulanga muntu yenna musingi gwa bulokozi bwo, oba nga tosinziiranga ku muntu yenna okukola enkolagana yo ne Mukama. Kwegamba tokkiriza muntu mulala kukutegeerera Katonda. Tokkiriza muntu mulala ku accessingira Katonda ye akuleetere. Tukitegeera. Waliwo ekiseera walina okutuuka nga weetuukira, kubanga okusinziira ku Bayibuli eggigi oba kateni yayulikamu. Kitegeeza ffenna abaana ba Katonda tulina access ewa Mukama waffe Yesu. Ffenna abaweereza abalala nga nze n'abasumba bo, kuba nze siri musumba, sirina ofiisi yonna, nze just ndi nze nga bw'ondaba bwe ndi, bye ntegedde ku Katonda bye nkubuulira. Amiina. Bye ngabana naawe. Naawe we nnaakusanga ng'olina YouTube channel oba ng'olina ekitutu kw'oyimiridde, nja kutuula njigirizibwe because I'm open to learning. Amiina. Kakati omuweereza yenna Katonda gw'ayise aba ayongerezaako bwongereza ku ebyo olwedde byo oba akonfaaminga. Oba tukitegeera. Omusingi gwo, enkolagana yo ne Mukama terina kuyimirira ku muntu yenna, kuyimirira ku kintu kyonna, kuyimirira ku kintu kyonna kya mwoyo oba kya mubiri ekitali Katonda. Amiina. Tusomeko Yeremiya essula ya 17 okuva ku lunyiriri olwokutaano paka ku lw'ekkumi. Jeremiah chapter 17 verse 5 to 10. Kantandike ku lwokutaano, ngenda kubuukamu essula verses ezimu olw'obudde. Kale, bw'ati bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa oyo eyeesiga omuntu era eyeesiga omubiri okuba amaanyi ge, era alina omutima oguva ku Katonda. Olaba nti okubeera just ng'okutta omuntu n'omufuula omusingi gw'obulokozi bwo, n'omufuula amaanyi go, n'omufuula obugabirizi bwo, focus yo n'ebeera ku muntu oyo, ekyo kyokka Mukama akugambye nti okolimiddwa, kubanga otadde focus. Nabagamba emabegako awo nti Mukama waffe Yesu yagamba, in fact okuviira ddala mu ndagaano ne mateeka ga Musa, tiyagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna, n'amaanyi go gonna. Ategeeza ki? Nti muggwe, kubanga ggwe oli yeekaalu, mulina kutuulamu Katonda yekka. Omuntu omulala, ekintu ekirala kirina kuba bweru. Muliraanwa wo akugamba mwagale nga bwe weeyagala, kitegeeza ali bweruwo ku level gy'oliko, ku height gy'oliko. Bw'oba weeyagala 100, muliraanwa wo mwagale 100. Bw'oba weeyagala 60, mwagale 60. Akugambye mwagale nga ggwe bwe weeyagala. Tukitegedde? Olw'omusanvu, naye alina omukisa omusajja oyo yeesiga Mukama, nga Mukama ly'essuubi lye. Ali ng'omuti ogusimbiddwa awali amazzi,
ne gulandiza emirandira gyagwo ku mabbali g'omugga, nga wadde omusana gujja tegutya. Olaba nti omuntu yenna eyeesimbye ku Katonda ne bw'atuuka mu kiseera eky'okugezesebwa ayimirira. Singa ogezesebwa n'owangulwa wandiba ng'omusingi gukyalina akabuuza. Singa ogezesebwa n'owangulwa percentage chance nnene nnyo okubanga omusingi gwo gukyalegeya, gukyalina problem, gwetaaga okunyweza ku Kristo. Era n'agamba bw'ati, tegutya n'amakola gaagwo tegawotoka so tegulyeraliikirira mu mwaka ogw'ekyeya era teguliremererwa kubala bibala. Kitegeeza bw'osimba omusingi gwo ku Kristo, bw'osimba obulokozi bwo ku Mukama waffe Yesu yennyini, ogenda kunywa ku bulamu bwa Yesu ge mazzi g'ayogerako, era togenda kuwangulwa ekiseera ne bwe kinajja nga kya kyeya oba kya butiti oba kya bulungi. By the way, abantu emirundi egisinga twetegekera twenywereza ebiseera eby'ekyeya ne tuteenywereza biseera bya kyengera. Ebiseera eby'ekyengera nabwo bisobola nnyo okukusuula. Abantu abasinga tulowooza mbu ebiseera eby'omuyaga bye biyisuula omulokole byokka, nedda. Ebiseera eby'amasavu Katonda bw'atakuyamba oba bw'atakusomesa oba bw'otayiga kuhandolinga mukisa Katonda gwakuwadde, ngamba omukisa ogw'omubiri, bw'otayiga kuhandolinga success esobola okukufuukira ddala omuziziko n'ozikirira. Naye ng'ekikuzikiriza mukisa. Jjukira Katonda bw'akuwa omukisa teyejjusa, bw'akugabira ekintu teyejjusa. Lubanga lugoye nti nkuwadde olugoye, kasita nkuwa olugoye lwange sigenda kujja nkubuuza oba olukubiramu bbulooka ne we luba lwabadde lwa mbaga. Oba tukitegeera? Kakati omuntu yenna eyeesiga Katonda atadde obulokozi bwe, abeesinze, atadde ekigere ky'obulokozi bwe mu Kristo yennyini, ekisooka anywa ku soosi Kristo. Olaba nti si muti mulala gwe gumufunira amazzi. Omuti omulala si gwe gukufunira amazzi mu mirandira gyo, gwe wennyini omuti, gwe wekkiririra wansi n'osimba ku Kristo n'onywa amazzi. Oba okitegeera kye ntegeeza? Kati abaweereza abalala nga nze ne musumba awo n'abatume n'abalala bonna, bo manyi kye bakola? Bafukirira, basobola okufuna ku tuzzi twe bajja ewaabwe ne bajja ne bafukirira omuti gwo, naye nga naawe weesimbiddeyo, kubanga singa tebakufukirira ate nga neeno tojjaayo, olaba b'ogenda okukala. Era Mukama n'agamba, ne yeeyongera n'agamba nti n'amakoola gaagwo tegawotoka, naye at the end kikuyambako n'okubala ebibala. Bayibuli eyogera ku bibala eby'omwoyo mu Bagalatiya 5. Ebibala eby'omwoyo: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Era by the way, bw'obanga oyagala okwekebera, one of the ways gy'osobola okwekeberamu ggwe okupimaapimamu oba otuukiridde mu Katonda, weepimire ku bibala ebyo. Bayibuli etugamba nti mwekebere mwekka obanga mukyayimiridde mu kukkiriza. Kitegeeza buli omu ku ffe ng'omukkiriza, tolinda na muntu nga nze oba muweereza mulala kujja kukugamba nti gundi okola bw'oti. Gwe wennyini weetuulire, weebuulire enjiri. Nabagamba ennaku ezo nti nze lumu nabuuza Mukama, namugamba Mukama, nkubaamu tokyombuulire wawe sinnatuukirira kuba ndi mu lutalo lwa kutuukirira na kati. Ebigambo bino bwe mba mbibagamba bannaaye nze nsinga okubyetaaga. Amiina. Kati gwe tobeera eno ogamba yalowooza mutuukirivu, nedda. Mukama by the way takozesa muntu lwakuba atuukiridde, nedda. Akozesa muntu lwakuba yeewaddeyo, ate ne Katonda aba asazeewo okumukozesa. Kati ye mistake abaweereza gye tutera okukola, olw'okuba Katonda akukozesa okugamba omulala ekintu, gwe n'olowooza mbu gwe watuuka. Okitegeera? Kati in the end n'oteenyweza, obudde bwo n'obumala ng'oyamba abantu abalala oba ng'okola emirimu gy'abantu abalala. Olunaku kubanga gw'oba tosimbye ku lwazi, olunaku lw'okugezesebwa bwe lujja, gwe basooka okkuba n'ogwa. Amiina. Kale katweyongereyo. Olowooza lwaki Mukama ddala atugaana okwesiga, okuteeka essuubi lyaffe mu bantu oba ebintu? Ekisooka, abantu tukyuka.
ebintu bikyuka tebibeerera leero mulungi enkya mubi abadde akusekera leero enkya akufumita effumu nga teyeenyenyezaamu akukanulira eriiso n'ayogera ogugambo n'agumoggola ng'ate alimba akimanyidde ddala mu mutima gwe ng'alimba tukitegeera by the way bino tebiri nti oba muntu mulokole oba si mulokole njogera ku mu bantu generally omuntu ebintu n'abantu twefuula twerabira kwegamba tuli banafu nnyo ng'abantu kyova olaba Katonda atugaana okuteeka obulamu bwaffe okukwata amagi gaffe gonna tugateeke mu kisero nga tutadde mu muntu kubanga twerabira oba tukitegeera tuli mukkabukka leero weetuli enkya tetuliiwo singa oteeka essuubi mu muntu n'afa singa oteeka essuubi mu muntu n'afa kiki ekibeerawo olaba nti naawe obulokozi bwe butandika okunyeenyezebwa abantu tuyiwa abantu twefuula kankubulire leero omuntu asobola okukozesa omumwa gwo ogwo n'akuzaamu amaanyi nsobola leero okkeera ku makya n'enkuzaamu amaanyi n'oyimuka enkya n'enzija n'enkuvuma n'enkusesebbula nti ng'ate yenze y'omu ate nga sitidde nga seesisenamu nga sibijjukira kugamba abantu twerabira tukyuka tuyiwa we disappoint ebigambo bino byenjogera nkimanyi obimanyi just nze nkujjukiza bujjukiza abantu bayuza bannayo omuntu ayinza okuyuliza mu kkanisa by the way kankubuulire nze nkulidde mu kyaki nze nalokoka nina emyaka 7 years ng'ewaka ewaffe tewali mulokole n'ogwo ate nga nze ewaffe nze nsembayo buto kakati kitegeeza nkulidde mu kyaki ebigambo bye nkugamba nti abantu tuyuza mbimanyi mbiyiseemu ng'omuntu tukitegeera of course sisobola kwogera mannya kubanga nze bwe nsonyiwa neerabira amiina mukama agenda ansomesa okusonyiwa is part and parcel Katonda oza lwaki akugamba osonyiwe kubanga akimanyi tweyuzanga ffe ffennyini siyogera kati ku bansi njogera ku balokole ffe ffennyini tweyuza n'ebigambo byaffe n'attitude zaffe ekkanisa ejjudde abantu abatannakyuka ffenna tetunnakyuka kutuukirira tuli mu lutalo lwa kwetuukiriza kati bw'oba oyingira ekkanisa toyingira ng'osuubira nti abantu b'oli nabo bali perfect nkukakasa bw'onookwata amagi go gonna n'ogateeka mu muntu bagenda kukuyuza bamale bakukasuka ebweru bakuleke mu kkoona otandike okukomba amabwago bwagu mu nzikiza kitegeeza bw'otaliyimirira ne weenoonyeza mukama azinaani individual ne weetegerera Katonda emirandira gyo ne gikkirira ne gituukira ddala wali ku nsulo ojja kugwa era nkakasa mu covid muno abantu abagudde abavudde mu bulokole oba abaseeseetuse bayitirivu sibanenya by the way sibanenya kuba ffenna tugezesebwa naye bw'ogezesebwa n'oweesanga ng'ogudde okola ki ddayo weekunkumule komba amabwago weekubeekube weebulire enjiri wezzeemu amaanyi oddemu oyimirire luno olugendo si lwa kusaaga tetukoowa omutuukirivu agw'emirundi 7 naye buli mulundi ng'akola ki ne we bakuyuza kwata amabwago gatunge mu bulumi oddeyo tukitegeera era mukama yalekawo abantu abo mukama atuteeka mu communities oba mu makanisa oba ku mirimu n'abantu abatatuukiridde abalekawo lwa kigendererwa yabalekawo tusobole okutomera bwe tunaatomera tugende tuzuuke tugambe omuntu bw'ati bw'ali kankubuulire omuweereza waba tannakudisappointingako byenjogerako oyinza okugamba ono alimba bw'oba tebannakuyuzaako tebannakufumita ffumu by the way weba tebakwogerangako bigambo bitali bituufu ate mukama n'akugamba sirika nze mingi abantu banjogerako ebigambo nga si bituufu n'embiwulira n'ebivuga mu matu gange gano naye mukama yansomesa yaŋŋamba sirika beera ng'omusiru sirika tozaayo muliro teweewolereza toyomba tokyogerako sirika nze ngenda kulwanira olutalo amiina tukitege kubanga buli we weeyuza buli wadda mu kwewolereza kale oneewolereza onookomawo ne mukama waffe baamwogerako ba Pawulo bonna bw'osoma ngezezaako nnyo okusoma bayibuli okuva weetandikira paka weekoma
naye buli muntu yenna yatambula ne Mukama yafuna okusoomoozebwa okuva mu bantu be bennyini. Amiina. Kati Mukama bw'aba atugamba tuve ku bantu emisingi gyaffe tugisimbe ku Katonda ye nga ye tumwetegerere. Abantu bano abalekawo lwa kigendererwa batuyambako okutuzuukusa, okutujjukiza nti bannaayo omuntu akyuka, bannaayo omuntu yeefuula. Nange neefuula, temunneesiga. Teri muntu ayambadde mubiri ali perfect. Amiina. Kaakati omuntu naddala abakkiriza mu kkanisa yo, mu kuŋŋaaniro yonna gy'okuŋŋaanira, baagale tobakyawa, naye wali olidde ebyennyanja fish. Bw'oba oli ebyennyanja okola otya? Olyamu emiwula n'owuutamu obusomyo, amagumba n'osuula. Kitegeeza omuntu muggyeeko, musembeze olw'ebyo byali ebibi, bigumiikirize naye tobirya, kwegamba weegendereze. Bw'oba ososola ekyennyanja ng'okirya weegendeza, topapa. Omuntu ne bw'ajja nga amasa ajjudde omwoyo, nkukakasa tomala gagenda, weetegerere Katonda nzani ndi vidiyo. Ebigambo bye nkugamba bijja kutaasa, naddala ggwe eyakalokoka, bijja kutaasa nnyo otegeere. Ifenna tukyali balwadde mu mwoyo, Mukama akyatugema, akyatukuba mpisa, akyatukyusa. Amiina. Era Bayibuli yeeyongera negamba mu Yeremiya 17 olunyiriro ssuula ya 5 olunyiriro lw'omwenda agamba atya nti omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugutegeera? Omanyi Katonda kyategeeza nti omuntu asobola nnyo okujja n'akwesesezaako, n'aseka, n'akuba engalo, n'ajja ne ku mikolo naye nga takwagalangako, nga takwagaliza, nga wadde eri ebbali eri ayogera birala. Okitegeera? Naye ng'ajja ne yeewoomya. Oba si kyekyo ne waba tabikola ebyo bye njogedde, nga mu mutima gwe, deep mu mutima gwe, takikoze mu bikola naye nga mu mutima gwe akikola, mu ndowooza yakikola. Kati tosobola nnyo kukwata amajigo bwesigwa bwonna kubusimba ku muntu, kubanga omuntu akyuka. Mukama bannaaye atuyita tuve tukwate emisingi gyaffe tugisigule yonna gye gibadde tugiteeke ku Kristo. Amiina. Era abaweereza, omulimu gw'abaweereza gwe guluwa? Omulimu gw'omuweereza yenna ekisooka kukuzuukusa, kukwalaatinga, kukuzuukusa eri ensi ey'omwoyo, alerting you the spiritual world. Ye banne waliyo ensi ey'omwoyo, tuli ba dual citizens, tubeera mu nsi zino ebbiri. Gwe mulimu gw'omuweereza. Omulimu kubanga lwaki akwalaatinga? Kubanga bwe twagwa mu kibi, ebintu bya Katonda byonna ne bitusangukamu, kyova olaba ozaalibwa tolina ky'omanyi ku Katonda completely, ng'olinganga oli blank. Oba okitegeera? Ekibi, engeri gye twagwamu ng'abantu, ekibi kyaddamu kyatusangulamu buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda. Kati olina omuweereza, obulimu gwe kukuzuukusa eri mu nsi yammwe nti wanne waliyo Katonda, waliyo kino, waliyo kino, waliyo kino. Omulimu ogwokubiri kukusongera ku Katonda, pointing you to Christ. Omuweereza yenna alina kukulaga Katonda. Okwagala kwa Katonda kwe kuluwa, ebisuubizo bya Katonda bye biruwa, embala y'okubeera omulokole, obulamu bw'Omukristaayo olina kubeera ki, olina kukola ki ng'Omukristaayo? They are supposed to point you to Christ, not anyone else, not anything. Gwe mulimu ogwokubiri. Bino bye njogera busamarizing. Of course waliyo points endala ze nnyinza okwongerako naye sirina budde. Ekyokusatu, bwe bamala okukutegeeza Katonda ne bamukusongerako, gwe wennyini olina okwekolera enkolagana ne Mukama direct, nga bwe nkulaze omuti guno ti gwe gwesimbira emirandira, tebaagusimbira mirandira ku Kristo, nedda. Kati waliwo gwe wennyini, you have to go out of your way, weenoonyeze Katonda, weesomere Bayibuli. Bino bye tusoma Bayibuli gye tusoma mu kyaki temala, it's not even a third of what we need. Ebigambo bye nkugambye mu bulokole mazeemu over 30 years. Kati mmanyi kye njogerako, nkuliddemu mmanyi kye njogerako. Oba tukitegeera? Kati n'olw'ensonga eyo, Ebbayibuli gy'osoma mu kanisa temala, okusaba kw'osaba mu kanisa tekumala.
kubanga challenges by the way okusoomooza n'okugezesebwa kw'osanga mu kkanisa. In fact okusoomoozebwa okusinga kw'osanga tokusanga na mu kyaki, ate ne mu kyaki abantu batuukidde buli omu abeera bw'ati. Bw'oba oyagala kutegeera omulokole yennyini nki kyali, musange mu bifo 2 oba 3. Ekisooka musange ku mulimu gwe. Awo ekyokubiri musange ewaka ewuwe. Ekintu ky'osanga omuntu akola ewuwe kyennyini kyakola, ky'omusanga ku mulimu gwe ebintu kyaki tubikkako tupretendinga tukola byonna kubanga tuli mu bantu. Omuntu yennyini oba oyagala omukazi omuyombi togenda mulabira ku kyaki. Omusajja ow'olugambo togenda musanga ku kyaki oba eyeekanasa ojja musanga wuwe oba ku mulimu, because that is where we spend most of the time. Kaakati n'okuyiga Katonda, okutegeera Katonda olina kukolera mu bifo ebyo. Bino bye tujja mu kyaki okukuŋŋaana just baba bongerezaako bwongereza, baba baku-expecting okuba ng'olwedde omanyi, bakubagula bubaguzi, bakuwagala buwagazi. Tukitegeera. Isaaya 31, Isaaya essula ya 31 olunnyi olusooka n'olwokubiri agamba bw'ati: zibasanze abo abaserengeta e Misiri okuyambibwa, abeesiga embalaasi, abeesiga amagaali gaabwe amangi. Kati Mukama azze ku bintu, avudde ku bantu azze ku ki? Avudde ku bantu azze ku bintu. Abeesiga amaanyi amangi ag'abeebagala embalaasi, ne batatunuulira omutukuvu wa Isirayiri yadde okunoonya obuyambi bwa Mukama. Messages ezifaanagana bwe ziti n'ez'abaweereza abalala abalinga nze abayitiddwa mu channel ey'okutuukirira mu Katonda, gye babakozeemu omulimu, babazuukusiza mu mwoyo. Kitegeeza waliwo abantu abafunamu. Amiina. Kaakati kyokka Mukama mugezi era asobola okuleeta akabi. Tajjulula bigambo bye. Aligolokokera ku nnyumba y'abatali batuukirivu ne ku abo abayamba abakozi b'ebibi. Ndowooza kankoma awo. Basically Mukama ky'agamba agamba ki? Obulokole bwo tobusimba ku muntu yenna kaaba afaanana atya. Obulokole bwo tobusimba ku kintu kyonna. Bayibuli nakugamba mu Psalms 8, ebintu birina kubeera wansi wa bigere ebyo. Abantu balina kubeera bweru. Katonda yekka y'alina okutuula, gw'olina okulowoozako, gw'olina okwesiga, gw'olina okwesimbako, gw'olina okutambula naye, gw'olina okucommunicatinga naye okusinga. Tukitegeera. Kati zino essala ze tukola by the way mu maka gaffe abazuukuka ku 9 oba ku 10 n'ogamba kanzuuku kensabe, eyo essala temala. Katonda olina kucommunicatinga naye, ensi y'omu olina okuconnectinga nayo buli kaseera. Kubanga nkugambye tuba dual citizens. Tuba dual citizens. So connectinga ku nsi zombi, ng'okola emirimu, ng'oyoza ebintu, ng'osika kabalagala, ng'oli ku mudaala, olina okubeera ng'oconnectinze. Kubanga singa wabeerawo ekintu ekiri agent, Katonda kyayagala okulabula nga sitaani akikutaddeko, nga kiri in the next 5 minutes, tojja kumanya ng'oli mu lwali. Oba tukitegeera? Kati tweyongereyo. Ekyokubiri, point ey'okubiri. Omusingi gw'ekkanisa guli ku Kristo. Omusingi gw'ekkanisa gulina kubeera ku Kristo. Ekkanisa ya Kristo ng'ekkanisa ya Kristo nnene okusinga ekibiina, okusinga ekkanisa yo eyo gy'okuŋŋaanira. Kanisa eyo si ye kkanisa ya Kristo. Ako just kalinga ka pebble oba kasenyu akataka akatono. Omubiri gwa Kristo munene, guli mu nsi yonna. So kitegeeza ekkanisa nnene okusinga ebibiina, okusinga obubondo, okusinga denominations, okusinga geographical boundaries, okusinga church communities. Ekkanisa ya Kristo, bwe ŋŋamba ekkanisa ya Kristo sitegeeza eyo gy'okuŋŋaanira yokka, nedda. Kasita omuntu aba ng'ali ku principles za Bayibuli, ng'akola, ng'alina relationship ne Mukama waffe Yesu. It doesn't matter oba afaanana atya, oba ayogera lulimi ki, oba afaanana atya, oba ayogera lulimi ki, oba alowooza atya, oba afuna ssente mmeka. Tukitegeera. Ekkanisa bantu. Ekkanisa si kizimbe. Ekkanisa bantu. Nkimanyi okimanyi, nkujjukiza bujjukiza. Era
abantu bano bava mu kkala ez'enjawulo, mu culture ez'enjawulo, mu mawanga ag'enjawulo, mu backgrounds ez'enjawulo, mu races ez'enjawulo, mu nnimi ez'enjawulo. Kyova olaba nze ng'omuntu saagalira ddala muntu asosola mu mawanga. Saagalira ddala muntu asosola mu mawanga because ekyo obanga agamba omuntu yenna asosola mu mawanga abanga agamba nti Katonda yakola ensobi okutonda omuntu omulala atamufaanana. Amiina. Ekkanisa nnene okusinga individuals, okusinga omuntu omu oba babiri, ekkanisa nnene okusinga individuals. That is why tetulina kuzimba kkanisa ku individuals, tulina gizimba ku Mukama waffe yennyini. Newankubadde ekkanisa tezimbiddwa nnene okusinga individuals, ate buli omu yeetaaga munne. Nga bw'olaba eriiso nti lyetaaga ennyindo, n'ennyindo yeetaaga omumwa, n'omumwa gwetaaga okutu. Okutu tekulaba naye kuwulira. Kati eriiso singa eriiso liraba naye okutu nga tekuwulira, olaba nti waliwo ddenja nti bajja kuyita kiggala, bajja kugamba nti oli imperfect wenna, naye nga ki ekifudde kutu kwokka. Oba kiraba kitegeeza newankubadde ekkanisa is bigger than individuals, it needs individuals to build. Ffenna twetaaga okukwatira awamu. Kyova olaba ojja kulaba nga sayidi emu oba kkanisa emu oba ekkuŋŋaaniro erimu boogera nnyo maybe ku kusumululwa. Community endala boogera nnyo mu kutuukirira ku Katonda. Community endala eyogera nnyo maybe ku financial prosperity. Okitegeera, ojja kusanga nga ebibiina eby'enjawulo biconcentratinze ku njiri ey'enjawulo. Lwaki? Okuyitibwa kw'omuntu naddala abeera ku ntikko ya congregation eyo kutera nnyo okudetermininga ekika ky'enjiri ejja, naye tekitegeeza nti y'enjiri yokka gye twetaaga. Kitegeeza nti oli oweeri kubanga tumwetaaga, ayinza okuba liiso, tumwetaaga tufune ku njiri gy'awulira. Noono. Oba tukitegeera. Kuba okutuula wansi n'ofuna enjiri eyeekubidde sayidi kubanga kulya kawunga na bijanjaalo buli lunaku. Oba kulya kawunga kakalu nga totaddeeko nva. Tukitegeera. That's why nkugambye in as much as ekkanisa esinga individuals, ate twetaaga individuals ab'enjawulo okusobola okuzimba omubiri gwa Kristo. Tukitegeera. Kubamu akafaananyi singa ffenna twali balimi, oba singa ffenna twali balunzi, oba singa kale ffenna twali basawo, nga buli omu mu nsi musawo naye nga tewali basomesa, tewali basomesa, tewali balimi, tewali babankers, twali badde tutya? Olaba nti ffenna buli omu yeetaaga munne. Kati n'omubiri gwa Kristo bwe gutyo bwe guli. Amiina. Era kasita omuntu yenna ng'ali part of the body of Christ, kasita abanga akusongera ku Kristo, ng'akuyamba okweyongera okutegeera Katonda. Ayinza okuba by'ayogera tobitegeera oba nga si bye wamanyira, tekitegeeza nti by'ayogera si bituufu. Kubanga Katonda tasindika muntu kwogera okuggyako nga waliwo obwetaavu. Ankiddemu, Katonda tasindika muntu kukola kintu okuggyako nga waliwo obwetaavu. Nze ndi musawo omutendeke, omwana yenna singa aba nga tafuna kika kya mmere kimu, ajja kulwala. Kati n'ekkanisa bw'etyo bw'eri. Singa twekubira esayidi emu ne tutawulira sayidi endala kukola kujjuliriza okufuna balanced diet, olaba bwe tukozimba. Oba tukitegeera. Kakati kyekyo ne kino bwekityo bwe kiri. As long as someone taskataringa ndiga za Mukama kuzigamba nti oba kasita abanga omuntu yenna ng'akusongera ku Katonda, doesn't matter who they are by the way. Katonda akozesa abantu b'otasuubira, Katonda akozesa abantu abatasaanidde, abatalina na qualification. Katonda bwe tunuulira bonna Katonda be yayita baalina ki? Ibulayimu yalina ki? Yalina musamize. Dawudi yalina ki? Yusufu he was even a slave. Musa yali madara. Okitegeera. Kakati Katonda aleeta abaweereza ab'enjawulo okukuzimba. Ensonga lwaki aweereza abantu abaleeta ebintu ebitali convention, ebitali common, gwe by'obadde towuliranga. Abireeta lwa nsonga kitegeeza waliwo obwetaavu. Amiina. So nga tonaba kukuba kintu sooka owuliriza agamba ki? Mwekiri mu Bayibuli Mukama waffe yakyogera oba Mukama akyemfasizinga oba tukitegeera. Bannaye buli omu yeetaaga munne. Era Sitaani akozesa nnyo ebintu ebifaanagana bwe bityo okukubagana okubeera mu ffe ng'abakkiriza ng'omubiri gwa Kristo. Ne tukubagana ne tuva ku mulamwa ne tukola ebirala. It is intentional. Era toganyanga Sitaani kukukozesa.
kukwata mubiri gwa Kristo kugunafuya oba kuguyuzaamu. Amiina. Tugende mu Bakolinso ekisooka essula ya 3 kuva ku lunywa olwokuna. Agamba bw'ati, Pawulo wano yali anenya Abakolinso olw'ensonga baali beetaddemu obubiina nti nze ndi wa Pawulo, nze ndi wa Apolo, nze ndi wa gundi. Nga bakubagana olw'abakulembeze. Kakati kankusomere ojja kulutandika okuva essula ey'okusatu weetandikira, nze kantandikire ku lwokuna. Kubanga omuntu yenna bw'agamba nti nze ndi wa Pawulo n'omulala nti nze ndi wa Apolo, olwo temuba ng'abantu obuntu. Kale Apolo y'ani? Ne Pawulo y'ani? Baweereza buweereza ababakkirizisa nti bababuulira bubuulizi nga bakozesebwa Katonda okubatuukiriza mu Katonda. Nga Mukama bwe yawa buli omu, era nti buli omu abeera n'ekirabo, buli omu abeera ne benefit gy'awa omubiri gwa Kristo. Nze nasiga, Apolo n'afukirira, kyokka Katonda ye yakuza. Olaba nti buli omu abeera n'omulimu gw'akola. Kale bwe kityo oyo asiga n'oyo afukirira si be bakulu wabula Katonda akuza. Pawulo akuzaayo ku musingi n'akugamba bannaaye nti ffe tuliwo just kukuyambako naye si ffe musingi. N'olw'ensonga eyo temulina kweyuzaayuza na kwekubaakuba olw'abakulembeze. Tukitegeera? Oyo asiga kaakano n'oyo afukirira bali bumu era buli omu aliweebwa empeera yo okusinziira ku mulimu gw'ali baakoze. Kitegeeza agaba empeera y'omuweereza ayogera naawe yenna ye Mukama waffe yennyini. Ffenna tuli bakozi be, ffenna tuli bakozi be. Oba obuulira njiri, oba oli musumba, oba oli musuubuzi, oba oli musaawo, oba osomesa nassale, whatever it is ky'okola, oba oli mulimi, ffenna tulina empeera mu Mukama waffe. By the way, abantu bangi balowooza nti omuntu okukola emirimu gy'ofiisi oba egy'eddwaliro oba egy'essomero nti oba toweereza. Nja kufuna obudde nkoleyo series nga just yakukola okusinziira ku kwolesebwa kwe nnannyonnyola. Waliwo okwolesebwa kwe nnannyonnyola we nnali njogera ku bitabo, ebitabo ebiri mu ggulu. Buli omu alinayo ekitabo ekiri mu ggulu ekyamuwandiikibwako. Portion eyo eya design engineer, nze nalaba balimi, balunzi, bahoteliers, basawo, basomesa, bibinja, naye nga buli omu alina puloti ye ng'ate buli puloti erinamu ebirungo byayo. Kitegeeza obwo buweereza ddala. Nja kufunayo obudde ntuule. Obuzibu bwe nnina nti mbeera n'emirimu mingi kubanga nsoma ate nkola ate ne gino ngikola. Kwega nina ebintu ebinsika biba bingi, naye ngezaako okufuna obudde ne nsobola okukwasaganya ebintu bino. Kati bwe nkugamba nti nja kufuna obudde mba nja kubufuna naye si kati olw'ensonga nti mba n'emirimu emirala gye nkola. Amiina. Mu Lwomwenda n'agamba bw'ati, kale kubanga ffe tuli bakozi abakolera awamu ne Katonda, ate mmwe muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda, okusinziira ku kisa kya Katonda ekyampeebwa. Olaba buli muntu aweereza gy'oli aweereza okusinziira mu kisa Katonda ky'amuwadde. Tekitegeeza nti ggwe waba bakuwadde ekisa A nti nze ate tebampadde kisa B. Nkugambye ffenna tuli mubiri gumu tukolera wamu. Bw'otaakole bw'otyo, bw'otakkiriza embeera bw'etyo, ekigenda okuvaamu ogenda kukoozimba ggwe kennyini, ogenda kwekoozimbya mu mwoyo. Amiina. Ekyampeebwa ng'omuzimbi ow'amagezi, nazimba omusingi kaakano omulala aguzimbako, naye buli aguzimbako yeegenderezanga bw'aguzimbako, kubanga tewali n'omu ayinza kuteekawo musingi mulala okuggyako ogwo ogwateekebwawo, ye Yesu Kristo. Atuzaayo ku musingi nti bannaaye ffe tukola bukozi naye omusingi y'ani? He's pointing you to Christ basically. Naye omuntu bw'aguzimbisaako ezzaabu, olaba nti emisingi egimu omusingi basobola ate oguzimbisaako ebintu ebirala. Omusingi olwedde weeguli, ye Kristo. Naye ate waliwo abantu abasobola okuguzimbisaako ebintu ebirala. Kati bw'olina okwegendereza, agamba bw'ati,
naye omuntu bw'aguzimbisaako ezaabu, effeeza n'amayinja ag'omuwendo n'emiti n'essubi oba ebisasiro, omulimu gwa buli omu gulirabibwa, kubanga omuliro guligwolesa ku lunaku olwo, era omuliro ogwo gwe gulyoleka omulimu gwa buli muntu nga bwe guli. Mukama akyatuyita atugamba muve omusingi temuguteekako kintu kirala. Ekisooka omusingi gwenda kuba Kristo. Bwe gumala okubeera Kristo ate toguzimbako kintu kirala. Amiina. Kitali mu Kristo. Ekyokusatu, point ey'okusatu. Omusingi gwonna gugezesebwa. Buli musingi gwonna oba gwa Kristo oba si gwa Kristo gugenda kugezesebwa. Nakyogeddeko nga ntandika ne ŋŋamba nti bw'oba ogezeseddwa n'ofeyiringa wandiba nga waliwo ekikyabulako mu musingi. Ddayo weekebere, oddemu otereeze, oddemu otambule. Nkugambye bw'ogwa weekunkumule, oddemu otambule. By the way, osobola okugwa oba n'ofuna obuzibu ne watabaawo na muntu yenna akunoonya, ne wataba nakkubira kasimu n'agamba owooluganda oli otya ng'obuze. Bibeerawo, naye ne bwe baba tebakunoonyezza, nze mmanyi okwebuulira enjiri. Nze neebuulira enjiri nga sirina agimbuulira, neebuulira enjiri ne ntuula ne neegamba ennaku ndoza mwaka 2006 nakubwa mu mwoyo, nakubwa naye ng'abanjuza balokole bennyini ab'omwoyo abajjudde omwoyo, nali sinnayiga, banjuza ne bankanyuga ebweru, nenzira mu kkoona ne ntandika okukomba amabwa gange. Bwe namala ne neebuulira enjiri nzekka, ne neegamba nedda. Omusumba eyasooka okunsumba nga ndi mwana muto, nabaganye nasomera okuba nina emyaka 7. Omusumba eyasooka okunsumba nga ndi mwana muto, kanisa ya mu kyalo, yansomesa ekintu kimu, yansomesa omwoyo omutukuvu. Omukyala yansomesa omwoyo omutukuvu nga ndi muto. Ekyokola by the way, omwana omuto tolowooza mbu baba tebabitegeera. Mubuulire ebintu by'anaapiikingamu tomanya ki kye bigenda mukolera mu maaso, biyinza omutaasa. Omukyala nze natuulanga mu maaso ge yabuliranga omwoyo omutukuvu, ne ntuula nga sirina na kitabo, sirina peni, naye nga somehow nkwata. Ekirungi ky'omwana omuto nti aba blanka, mind ye eba blanka, tebaamu cares, tebaamu bizibuzibu bingi. Okitegeera, kati akwata nnyo. Nansomesa omwoyo omutukuvu, nannyinyikira. Nze kennyini nga nsaba, ndina emyaka 8, 7, 8 nga nsiiba. Tukitegeera. Naye natuula 2006 nakuba nga ndi mukulu, nali adult. Ne ntuula ne nzijukira message ne ŋŋamba nedda. Omusumba wange yansomesa omwoyo omutukuvu. Ne nezzaamu amaanyi nze kennyini nga tewali ampise, tewali ankubidde essimu, tewali annambudde, tewali anzizizzaamu maanyi. Nga buli muntu ankubira essimu ebiseera ebyo anjuza buyuza, ayongerako bwongezi, nga bw'onookwata omuntu ng'olwedde omuliro gumwokya n'omwongerako petulooli. Kati ebigambo bye njogera sibyogera lwakuba mbiwulidde oba mbisomye, mbiyiseemu ng'omuntu and many times. Amiina. Naye bwe bakuyuza okola ki? Bwe bakutaagula okola ki? By the way, abagenda okutaagula ab'ensi baveeko. Omuntu w'ensi wakutaagula teweewuunya, naye n'ow'ekkanisa bw'akutaagula teweewuunya, kubanga muntu akyuka. Tuli bantu bannaaye, temutwesiga. Tonneesiga nze ne wenzija ne nkubuulira enjiri eno, tonneesiga. We kiba tekiri mu Bayibuli kikwesyoninge, kubanga ndi muntu. Amiina. Nsobola okujja nga neetaddeko make-up bannaaye nga nzenna nzijjudde omwoyo naye nga nkulimba. Abantu babikola ng'apanga bipange. Amiina. Kaakati abantu tubaggyeko, fokasi yo gijje ku muntu, giteeke ku Katonda. Era nze emirundi mingi bwe mpulira naddala obunnabbi oba messages, ntuula nze ne njikiriza nga Mukama kino ky'oyogedde, naye yogerako nange ng'omuntu. Era emirundi egisinga Mukama akikonfu n'aŋŋamba kituufu, nampa message eyange. Kati bwe mba njogera ebigambo bino sibyogera kubanga mbiyitamu ng'omuntu. I know what I'm talking about. Amiina. Yesu yagamba bw'ati mu Matayo 7:27, n'olwekyo buli awulira ebigambo byange n'abikola alifaananyizibwa ng'omusajja
ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Kitegeeza okuzimba ennyumba yo ku Kristo gaba magezi. Kitegeeza waliyo ekirala ekitali magezi. Enkuba n'etonnya. Olaba nti omuntu n'oba ozimbye ku Yesu waliwo okugezesebwa. Agambye enkuba n'etonnya, emigga ne gikola ki? Ne gikulukuta. Omuyaga ne gujja ne bikuba enju eyo, naye n'etagwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Okiraba nti omusingi gwonna gulina okugezesebwa. Oba guli ku Kristo oba teguli ku Kristo. Omusingi gwonna gugezesebwa. By the way, nze ng'omuntu bino mbyogera nga nze sirina bwe mbisomye. Kino ngenda kyogera nga nze sirina bwe mbisomye. Nze ng'omuntu bwengezesebwa kinsanyusa. Bwe mpita mu mbeera enzibu nsanyuka. Lwaki? Mba nfunye opportunity ekakasa oba ndi bulungi oba siri bulungi. Mba nfunye opportunity ekakasa oba ebintu byenjize mu Katonda mbitadde nsobola obbiyimirirako n'empangula oba nedda. Nze omuntu by the way, omuntu bw'ankola ekintu mu mutima gwange era ntuula nze mu ssaala zange bwe mba njogera ne Mukama gundi ankoze bw'ati naye kirungi akikoze. Kuba kyongedde okukonfaaminga ekigambo kyo nti teesiganga muntu. Amiina. So ebigezo bino bigina okujja. Oba osimbye ku Mukama waffe oba tosimbye ku Mukama waffe, nkugambye buli musingi gugezesebwa. Amiina. Kankomaawo ekyo kankikomyawo kangende ku point esembayo. Ekkanisa ya Kristo erina abakozi bangi. Tukyayogera ku musingi. Ekkanisa ya Mukama waffe Yesu erina abakozi bangi. Nkugambye buli omu ku ffe mukozi alina ky'akontributinga ku kkanisa. Omusuubuzi olina ky'okontributinga ku kkanisa ya Kristo. Omukozi w'awaka, omukyala asigala aka. By the way, abantu balowooza nnyo mbu abakyala abasigala awaka mbu tebakola. Ani yakulimba mbu tebakola? Osanga engoye zo bazoozezza bazigolodde, essuuka zo bazoozezza bazigolodde bakwalidde n'obuliri, engatto zo bazikubye, ennyumba bagirongosezza emmere weeri, buli kimu kitukula. Ogamba otya nti tebakola? Bakola. In fact be basinga n'okukola. Ate bo bakola almost 24 hours. Kubanga waakolera wasula kati tawummula paka nga bala bonna beebase. So gwe omukyala okukwata abaana bo n'obakozesa homework, ozimba bwakabaka bwa Katonda. Nze okukuba omuntu empisa oba okusomesa abaana mu university ebintu byenkola, nzimba bwakabaka bwa Katonda. Amiina. Okukola mu laboratory gy'okolamu, okulunda, okuvuba, byonna by'okola kasita okikola. Nja kwogera ku kukola maaso eyo. Kasita okikola nga tokikolera just mpeera ya kusasulwa naye ng'okikolera Mukama waffe kiriko empeera. Pawulo akyogera. Amiina. Kati ekkanisa ya Kristo erina abakozi bangi. Amiina. Ekireeta abakozi okuba ekireetesa abakozi abalala. Mukama buli w'olabanga nga Mukama ayongedde ku bakozi. Manya waliwo obwetaavu. Singa kampuni ye ebadde kangamba ekola juice. Ogenda okulaba nga bahayalinzeyo baleeseyo abakozi abapya babongedde ku bakozi abaliwo. Manya nti Mukama wammwe ayagala production yeeyongera. Waliwo ebibadde tebitambula bulungi kwe kusala waayongereko abakozi. Tukitegeera. Kati gwe ate gwe basanzeewo tokwata kuba bukokola. Kubanga tomanyi nsonga lwaki Mukama wammwe asazeewo okwongera ku bakozi. Bw'oba oyagala kumanya lwaki aleese abakozi abalala, buuza Mukama. Oba tukitegeera. Buuza ayahayalinze omukozi oyo nti gundi lwaki wamuleese. Tukitegeera. Otherwise osobola okulwanyisa omukono gwa Katonda nga tomanyi nga gw'olaba bulabi bantu. Amiina. Ngambye ekireese abakozi buba bwetaavu kubanga abeetaaga okuweereza, kubanga n'abeetaaga okuweereza bangi. Yesu yagamba mbu, Bayibuli egamba mbu yamala okwogera n'abantu mbu n'abalaba nga balinga endiga ezitalina musumba munaabasaasira n'agamba abayigirizwa be musabe nnyo Kitaffe ayongere abakozi kubanga amakungula mangi naye abakozi batono. Okiraba? N'olw'ensonga eyo omubiri gwa Kristo bwe gulwanagana buli ndiga
oba bakulembeze bwe tweyuzaayuza olw'emirimu Mukama waffe gye yatutuma okukola, ffe tuba tukolera sitaani lwa nsonga. Sitaani ebyo by'ayagala, ayagala nnyo abantu nga mweyuzaayuza, mwekubakuba, mwerumaaluma, ne muva ku focus, ne muva ku kintu kye mulina okukola. Amiina. Buli bwe twerumaaluma, sitaani akikozesa okutuyuzaayuza. Bannaye omulabe wo si ye muntu wo, munno omulabe wo ye sitaani. Omuntu by the way, omuntu ne waba akwogeddeko, ne waba akuvumye, ne waba akulozze, si ye mulabe wo, omulabe waffe ffenna sitaani. Omuntu sitaani amukozesa, sitaani atuula mu bantu n'abakozesa. Amiina. Tugende mu Luka 9:49. Tulabe. Tugenda kusomayo verses scripture endala 2 zokka mmalirize. Awo Yokaana n'agamba Yesu nti, Mukama waffe, twalaba omuntu ng'agoba baddayimooni mu linnya lyo, ne tugezaako okumuziyiza kubanga tayita naffe. Yokaana baabatuma bagende bakole emirimu. Ne basangayo abalala abagoba baddayimooni. Kati n'ajja n'aloopera Yesu. Ngira Yesu kye yagamba. Naye Yesu n'amuddamu nti, temumuziyizanga kubanga oyo atalwana nammwe abeera ku ludda lwammwe. Olaba nti Yesu alicognizinga nti waliwo abakozi abalala ab'obwakabaka, waliwo abakozi abalala b'omubiri gwa Kristo abatali mu kisibo kyo gwe kitono ky'olowooza, gwe kye wamanyiira. Oba okitegeera? Abantu abaweereza Katonda bangi okusinga bw'olowooza. Tugendeko mu kubala, muyinza ogamba nti bya New Testament, tugendeko mu kubala. Kubala 11:26, Numbers 11:26, agamba bw'ati. Waaliwo abasajja babiri nga bayitibwa Eridaadi ne Medadi. Baali babaliddwa ku bakulembeze 7, naye bo ne basigala mu lusiisira, ne batagenda weema ya Mukama. Nabo baafuna omwoyo era ne bategeeza obunnabbi mu lusiisira. Omuvubuka n'adduka n'agenda ategeeza Musa nti Eridaadi ne Medadi bategeeza obunnabbi mu lusiisira. Basically ono yasanga abaweereza abalala nga bakola emirimu Musa gye yalikoze oba egifaanagana n'egy'obwannabbi. N'alumirirwa n'agamba ne bali kale bakola Musa by'akola, n'agenda abaloopa. N'abaloopa ew'omukulu. Amiina. 28. Awo Yoswa mutabani wa Nuuni, omuweereza wa Musa, gwe yali yeerondedde ng'akyali muvubuka, n'agamba nti Mukama wange Musa, baziyize. Ne Yoswa yennyini naye yawagira ono eyaloopa, n'agamba baziyize kubanga bakola obunnabbi. Bashekinze bulijjo si be balagula, bulijjo Musa gw'olagula, bagaana okwogera, baziyize. 29 laba kyayogera Musa. Naye Musa n'amugamba nti okwatiddwa obujja ku lwange. Kyandibadde kirungi singa abantu ba Mukama bonna bannabbi. Basically kyamugamba nti kasita babanga bakola omulimu nange gwe naalikoze, bagezaako nakumpewula, ffenna tuweereza Mukama waffe y'omu. Ye principle gye natandikiddeko. Amiina. Ne Mukama Katonda n'abawa omwoyo gwe. 3. Musa n'abakulembeze ba Isirayiri ne baddayo mu lusiisira. Olowooza lwaki Musa yagaana Yoswa n'ono omuvubuka okulemesa abantu bali abaali bakola omulimu gwa Mukama, kubanga nabo Mukama yali abayiyeeko amafuta. Kitegeeza abantu abaweereza Mukama, omubiri gwa Kristo ngambye guli mu nsi yonna. Guli mu nsi yonna, teguli awo wokka gwe wamanyiira w'omanyi. Amiina. In fact ekintu kino ekyokwesalaasala mu bubiina nze ng'omuntu sikikkiririzaamu lwa nsonga kikulimitinga nti oli waanaakulaba ng'ogenzeeko ng'okyaddeko ew'omulala oba ng'ogenzeeko ew'abalala ate yagenze. Naye nga ffenna tuli mubiri gwe gumu. Nkubuuza ekibuuzo, andaba nampuliriza, nkubuuza ekibuuzo kiri simple. Gulu ki ly'ogenda okugendamu nga toyagala mulokole munno? Mukkiriza munno, mukristaayo munno ddala ddala nga omusosola, kyokka mwenna mugamba mugenda mu ggulu ly'erimu, mugenda kubeerayo mutya nga mwesosola. Oba tukitegeera? So ebintu bino nze nsuubira, ebintu bino eby'okugiraagira, ebyo eby'okwetemaatemaamu, eby'okulumaŋŋana, ebyokwekuba obukokola, sitaani yennyini yakikola olw'okuba akimanyi singa twegatta ne tufuuka ekitole, we can become a force to reckon with.
Amiina. N'olw'ensonga eyo ngenda kusamarayizinga bwe nti ekisooka tofuulanga muntu yenna musingi gwo. Genda mu maaso ga Mukama weetegeere Katonda weenywere ku nsulo direct kubanga olina access. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tofuulanga bintu musingi gwo. Amiina. Ekyokusatu, tegeera ti ffenna tuli bakozi ba Bwakabaka, ffenna tugasa omubiri gwa Kristo one way or the other. Amiina. N'olw'ebigambo ebyo nkwebaza nnyo olw'okundaba n'olw'okumpuliza. Leero vidiyo ewanvuyeemu saagadde gitemaatemamu kubanga message ebadde y'emu. Amiina. Nkwagaliza obuwanguzi. Nkwagaliza ekisa kya Katonda kikubikeko. Katusabe. Mukama nkwebaza olw'abantu bonna abalaba n'abampuliriza. Bateekamu data waabwe okunoonya ebigambo bino bye njogera. Era nkwebaza Mukama wange olwa byonna by'otuyigiriza. Nkimanyi nti nina obuvunaanyizibwa okuyambako okuzimba omubiri gwa Kristo ng'abakozi bannange abalala b'oyise. Mukama nkusaba abantu bano bakuume, bayambe, bongere, ffenna tuyambe twongereze. Tusimbe omusingi gwaffe ku ggwe, tutunuulire ggwe. Buli omu muzuukuse gy'ali gy'abadde yeebakidde. Baleme tuzuukuse nga tetubannatuyuzaayuza, ng'ensi tennatuyuza, ng'embeera tezinnatuyuza kubanga buli musingi gugezesebwa. Nkwegayiridde Mukama, tusimbe ku lwazi nti ne bwe tunaagezesebwa tujja kuyimirira. N'emirimu gyaffe egy'obutuukirivu gijja tugulira empeera. Tukwebaza Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukama akumpeera omukisa. Bye bye.